twewuunya okulaba Katonda yatonda ebintu ebingi ebyenkanidde wano, ebinene ebyenkanidde wano mu nsi eno ey'ekibi. Lwaki awaayo ebiseera ebingi ennyo okufa ku mwana w'omuntu, n'atuusa n'okufa ku musaalaba ng'anoonya omwana w'omuntu ono? Kiki yagenderera mu kumutonda mu kifaananyi kye? Bibisatu ebyo abirinako bwannannyini, bw'abifuga abeera mutuufu, yamanyi n'ebifuga gye biteekwa okufugibwa. Kubanga yabitonda. Namba 2 alina n'ensonga ddala. Tuyanziza mukyala Kabiita. Omutobe balesa ngugamba nti Katonda afuga, naye mu ssula y'omunaana omuwandiisi yeewuunya enfaayo Katonda gy'afaayo ennyo kwani ku muntu, ate obufuzi bwe n'omuntu n'amugabanyizaako. Batusoma olunyiriri olwokuna paka ku lw'omukaaga ng'amaze okumutonda naye n'amuteekawo afuge ebirala byonna ebiki ebitonde. Tweyanziza nnyabo. Okikonyeeko nti kirabika mu pulaani za Katonda inamu ogufu gunene. Ndi priority. Teyandowoozaako bulowooza nga afterthought, naye n'ensi nga tennatondebwa nga twayiga mu Befeso essula 1:4 nti yali yandowoozaako dda nga n'ensi tannakola ki, tannaba kugitonda. Bwe tweyongerayo mu Zabbuli ey'e10 tukyali ku Katonda afuga, ate ng'afuga ng'omutonzi. Muleetere Mukama eddoboozi ery'essanyu mmwe ensi zonna. Mumuweereze Mukama n'essanyu, mujje mu maaso ge n'okuyimba. Mumanye nga Mukama ye Katonda. Oyo ye yatutonda, naffe tuli babe, tuli bantu be era endiga ez'omu ddundiro lye. Muyingire mu miryango gye n'okwebaza, ne mu mpya ze n'okutendereza. Mumwebaze, mukuze erinnya lye, kubanga Mukama mulungi, okusaasira kwe kwa lubeerera, n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Mukyala Kabiito, bwe tusoma Zabbuli ey'e10 ejjawo eti oli ajja n'akugamba nti Katonda si ye yatonda, twava mu nkima, twava mu bintu bwebityo. Bw'osoma Zabbuli ey'e10 ejjawo etya enjigiriza eyo eya evolution. So Zabbuli ekakasa bulungi nga Katonda ye yatutonda, si ffe. Era nja kusaba mukadde kiwanuka atuddiremu olunyiriri olwokusatu. Mumanye nga Mukama ye Katonda. Oyo yatutonda, naffe tuli babe, tuli bantu be era endiga ez'omu ddundiro lye. Tulemu okunoganya ensonga y'obwannannyini. Mu nsi muno tetuli ffekka, tuliko kitaffe, mutonzi waffe eyatutonda olw'ensonga. Tuli babe, tuli ndiga za mu ddundiro lye. Tetuli bamulekwa. N'olwekyo obulamu tulina okubutambuza ng'omutonzi waffe bw'ayagala, bw'alagira, bwe yagenderera. N'obuvunaanyizibwa tulina kwe kunoonya okuzuula atwagaza ki mu kututonda kuno. Yatwagaza kumuwulira. Ye mu kututonda talina kirala kyatwagaza, atunoonya mbuulize kubanga tuli babe. Njala tukalongoose, tukanyumise, tukaita relationship, nkolagana, kubanga baba banoonya buwulize bwokka kaba tekanoze bulungi, kaba kali wanuwe. Naye Katonda anoonya nkolagana ey'omukwano wakati waffe naye. Tweyanziza Musumba Kakembo. Katwongereyo mu Zabbuli eya 3:3.
omukaaga paka ku lw'omwenda. Mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa, n'eggye lyamu lyonna lyakolebwa, n'omukka ogw'omu kamwa ke, amazzi ag'omu nnyanja agakuŋŋaanya ng'entuumu, atereka amadubi mu mawanika. Ensi zonna zityenga Mukama, bonna bali mu nsi zonna bamukankanirenga. Kubanga yayogera n'ekikolebwa, yalagira n'ekinywera. Twongereko ne Zabbuli eya 19 olusooka paka ku lwokuna. Eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda, n'ebbanga libuulira emirimu gy'emikono gye. Omusana gugamba ebigambo omusana, n'ekiro kiraga amagezi ekiro. Siwali kigambo newankubadde olulimi eddoboozi lyabyo teriwulikika. Okuyigiriza kwabyo kubunye mu nsi zonna, n'ebigambo byabyo okutuuka ku nkomerero y'ensi. Tweyanziza ebintu bino Katonda bye yatonda bituyigiriza tutya ku mutonzi oyo yabitonda. Nze nsooke Ese kitwasoose okusoma ekyomuzabbuli kyagambye nti yayogera Nebikolebwa. nebibaawo, naddamu n'ayogera nebinywera. Kyesooka okuyiga Katonda, he's powerful, he's almighty, w'amaanyi muzibu. Kyesooka okuyiga Katonda nga nkisinziiza ku ebyo bye yakola. Yo bajja kwewuunya ensi eri mu bbanga teriiko mpagi, yeetololera mu bbanga awo, teriiko musingi. Yayogera tekikolebwa, n'ayogera nekinywera. Kitange afuga, mutonzi w'amaanyi, kyekimu ku byenjigako. Nti bye yatonda byekka byeyogerera olw'ekitiibwa ky'oyo yabitonda. Buli kyotunuulira kyeyogerera. Bw'otunuulira eggulu, bw'otunuulira ensi, ne bw'otunuulira byonna ebyo, buli kyotunulako n'okiraba kyogera ku Katonda eyakikola. Era bwogera okutulaga nti Katonda afaayo, kuba bw'amanya nti abantu bano bakoze nnyo beetaaga okuwummulamu, n'aleeta obudde bw'ekiro, ate ekiro n'enzikiza ejja tutiisa, n'ateekako n'omwezi. Katonda afaayo, n'ekirala ebitonde bino biraga obugulumivu bwa Katonda, kuba ffe essaawa eyinza okugira nga tomanyi na budde, naye enjuba evaayo mu kiseera kyakyo, n'omwezi nagwo ne gujja mu kiseera kyagwo. Tweyanziza nnyo. Nyongereko sebo, Esebo tununulira ebimuli n'erangi ez'enjawulo, ne shapes, ne shapes, ne bikase, engeri gyebikola ensigo, beauty. Katonda nateeka okuba nga ali very beautiful artist. Nze bwe neetegereza ebitonde, engeri Mukama gye yabitondamu n'okweyamba kwabyo, awo nno ntegeera nti Katonda ono kwagala okujjudde. Bw'otunuulira buli kitonde ekyatondebwa kirina engeri gye kyeyambamu, naffe abantu n'emiti n'ebinyonyi ne buli kimu mu nteekateeka yaakyo. Olaba nti waliwo okwagala okujjudde nti buli kimu kyajjuzibwa. Nakyo kyewuunyisa Katonda. Lumu nali ndabako ku Nat Geo Wild, n'endaba engabi ng'ezaala, naye bw'emala okuzaala mu seconds ntono nnyo omwana ateekwa okuba ng'ayimiridde basobole okudduka okuvaawo awo, kubanga ssaawa yonna omulaba ajja. Kale ng'olaba amaanyi ago Katonda g'alina. tweyanziza. Kansokere wa Musumba Kakembo, gwe watandise nti obutonde okuyigiriza nti Katonda ali powerful, naye waliwo obutonde
bye butatuyigiriza nga tulina walala we tulina okunoonya okutegeera Katonda. Biki bye tutayiga ku butonde naye nga nabyo byetaagisa okubiyiga ku Katonda, nga nina kubinoonya walala okutegeera ku Katonda ono. Bw'okoma okutegeera Katonda nga omukomya ku bye yatonda byokka, wabeerawo ebibuuzo obutonde tebujja kubiddamu byonna. Lwaki? Oyimiridde oli kasozi olengera nature, budde nga bukedde buti busasanya bulungi, ka green, emiti, ebinyonyi bibuuka mu bbanga. Ebirowoozo biyinza okulowoozesa nti ebintu byonna bigenda bulungi, kyokka eno wansi eriyo emisota giwojja, eriyo engo ekwata engabi ezaala, eriyo timba amirembwa, eriyo omutemu ateeze munne, eriyo okufa n'okubonaabona n'ennaku. Ebibuuzo ebyo nekya tebiddamu. Bwegala okubimanya lwaki ensi erimu ennaku n'obuzibu, olina kubinoonya biwalala. Awalala tebinoonya, tetubinoonya mu nekya mukka. Bw'osigala mu nekya osigala ansi olina za bitundu. Oyagala tweyongereyo kati bwe mba nina kyennoonya kiki bisangawo ebirala ebyo Musumba Kakembo. Katonda ebimukwatako ebitalabika mu butonde yabyebikkulira. Bw'aba teyeebikudde tetulina bye tuyinza kubisanga nga ge mazima. Kyava ajja mu Bayibuli mu kigambo kye oba mu mateeka ge n'abikkula bye tumanyi nga tubiyigira mu nekya. N'agamba nti ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi, n'akikubawo n'akiteekawo. Yayogera ne bibeerawo, n'ayogera ne binywera. Weetaaga okubeerawo okubikkulirwa, okuli special revelation, tugigatte ku nekya byatuyigiriza. Kinyonyole nekya byatanyonyola. Katonda kwagala enteekateeka y'obulokozi obutuukirivu. Lwaki nekya omulungi afaanana bw'ati kungulu, munda kufa. Mukadde kyono kayagenda okulaba ensibuko y'omugga Nayiro nemusanyusa, amazzi galwali gekyanga, nga walungi n'alinnya ekigere n'alinnya ku nkonge. Agenze basabo yensonga lwaki Katonda waffe yatutonda. Era bw'ebeera Bayibuli n'ogiteeka mu nju n'osirika busirisi, wiiki neggwako n'okwata wiiki endala n'ogikubako bukubi nfuufu, ky'oba okola kiba tekiriyo. Tosobola kutegeera ani Katonda eyatutonda mu bujjuvu. Tuyanziza katusome Zabbuli 19 olw'omusanvu paka 11 nga tugumiza ensonga Musumba Kakembo gyatugambye nti nekya yokka temala kumpa wisdom, naye Katonda yeebikula okuyita mu Bayibuli ne tweyongera omutegeera. Musanvu paka 11. Etteeka lya Mukama lyatuukirira erikomyawo emmeme, okutegeeza kwa Mukama kunywevu okuwa abasirusiru amagezi. Okuyigiriza kwa Mukama kwa butuukirivu okusanyusa omutima. Ekiragiro kya Mukama kirongoofu ekyakira amaaso. Entiisa ya Mukama nnungi yalubeerera emirembe gyonna. Emisango gya Mukama gya mazima gya butuukirivu ddala. 11 bisaanirwa okubiyaayaanira okusinga zaabu era ne zaabu ennyingi ennungi. Biwoomerera okusinga omubisi gw'enjuki n'ebisenge byagwo. Era ebyo bye birabula omuddu wo. Mu kubyekuuma mulimu empeera ennene. Amiina.
aliko mateeka gasangibwa mu kyambo kya Katonda n'ebiragiro. Bwe tweyongerayo wali tumaze okulaba nti Katonda afuga ng'omutonzi. Twagala tulabe ku Katonda ono afuga nga kabaka. Yatugenda genda mu Zabbuli 97 olunyinyo olusooka paka ku lwokubiri. Mukama afuga ensi esanyuke. Mukama afuga ensi esanyuke. Ebizinga bijaguze bwebyenkana obungi. Ebire n'ekizikiza bimwetooloola. Obutuukirivu n'omusango bye binyweza entebe ye. Omuliro gumukulembera gwokya abalabe be eruuyi n'eruuyi. Komakula kumeka akubiri. Gye twatandikidde Musumba yabuuziza ekibuuzo nti mu lesoni eno tugenda kumanya nkolo ki eri wakati w'obufuzi buno obwa Katonda ono ng'omutonzi n'obufuzi obw'abakulembeze abalala. Kantandikire wa mukyala Kabiito, njawulo ki gye tulabawo? Mu lunyiriri mukadde kiwanuka lwatusomedde ti Katonda afuga ensi ekole ki esanyuke. Kitegeeza afuga ensi yonna obutafaananako n'abafuzi be tulina nti batwalako bitundu. Bw'osanga omukulembeze wa Uganda owe Kenya mulala, so nga ate ne mu Uganda tulinamu abateeso obwabakiga bo bafugako bitundu naye ye afuga ensi zonna. Enjawulo nti Katonda mu kufuga abafuzi abafu ababulijjo bafuga bantu, naye ye Katonda afuga buli kye yatonda. N'ebizinga bijaguza. Waliwo nasomye buno obusozi bumanyi okuzinamu ne buzina kubanga Katonda waabwe abukola ki? Abufuga. Eri bwe twatunuulira Yesu Kristo, omuyaga yagugamba bugambye nti kakkana. Ekitegeeza obufuzi bwe tebuliiko kkomo. Obw'abakulembeze baffe buliko ki? Ekkomo. Waliwo waakoma. Empologoma newankubadde oli wa buyinza nnyo, kataba nga talina pisto, si ye mufuzi. N'emulumba tawona oba omusota mpozi ng'akutte emmundu newankubadde yafuga ensi eyo. Afuga mu butuukirivu ne mu mazima. Abafuzi aba buli ngeri naye emirembe mitono. Singa for instance ogenze Zelensky ewa Ukraine n'ogamba abantu baali Katonda yafuga, tebakitegeera bulungi abamu. Ogenda e Gaza nosanga Bapalestina badduka batagala, tebalina mmere, tebalina byakulya, n'omugamba nti Katonda yafuga, ayinza obutakitegeera. Naye Katonda yafugako ku nsi eno nga tewali kibi, atajja kuddamu agifuge nga tewali kibi. Ensi eyo efugibwa mu butuukirivu ne mu mazima, esanyuse eba ya mirembe. Naye newankubadde emirembe giri ginnajja, teginnatuuka, Katonda afuga mu bulamu bwaffe, era bw'afuga atufugira mu butuukirivu ne mu mazima, ntufuna ku buweerero. Tweyanziza Musumba, tugambye obufuzi buno bwa Katonda bwa mirembe na mirembe. Tulina abe tumanyiko mu Bayibuli abaali baagala obufuzi bwabwe nabo bube bwa mirembe na mirembe. Mukyala Kabiito. Yeseba Kabaka Nebukadineza bw'aloota ekirooto ne bakimuvuunulira nga obufuzi bwe bujja tuuka ekiseera bukome. Ye n'ayagala bubeerewo emirembe gyonna, era ye n'akola ekibumbe kyalowooza nti kijja kutegeeza ekyo ye kyayagala. Naye Katonda n'amuddamu. Mukadde Kiwanuka kajja tusomerako mu Danyeri 4:25.
25. ng'oligobebwa okuva mu bantu era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko era oliisibwa omuddo ng'ente olitoba omusulo ogw'omu ggulu era ebiseera 7 biri kuyitako okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo yafugira mu bwakabaka bw'abantu era abuwa buli gw'ayagala. Nsomba wangi ne mu history tulinayo abantu betumanyi omuntu ajja kugamba ebyo bya Bible naye ne mu history wali abantu betumanyi nti baali balowooza nti obukulembeze bwabwe bugenda kuba bwa mirembe na mirembe. oba amaleka kitwala kulowooza nti buli mukulembeze bwekirowooza abeeramu endowooza eyo simanyi naye bwekirabika. abakulembeze baffe betulinawo kati singa enzuulwayo empeke ezza omuntu emyaka nga 4 emabega 5 6 eri abandizemu ne batukalakata emyaka emirala 4 naye nga kyansi yonna. naye kimu ku byawula obufuzi bwa Katonda n'obw'abantu. Katonda ye mutonzi. Katonda ali etaano abeerawo emirembe naki emirembe. obufuzi bwe newankubadde bwayingira mu zigiri w'ekibi afugira munda eyo bwagamba nti obwakabaka buno kabuveewo essaawa etuuse tebusulawo. kyoba olaba mu Bayibuli tusoma ku bigambo ebigamba nti awo okutuukirira kw'ebiro kwatuuka. ekitegeeza alina pulaani ya kino pulaani ya kiri. Nebukaduneza yali ayagala abeerewo forever. Nali omuddo ng'ente okutuusa lwalitegeera nti oli afuga. Singa tukitegeera mangu kyandikomeeza okwanguya obulamu. Tulabe nti afugira mu butuukirivu ne mu bwenkanya nti naye naffe baafuga mu butuukirivu ne mu bwenkanya bwe tuba tufuga bannaffe naffe tulina kukozesa principles ezo zakozesa bwe tweyongerayo era ssebo kigaziyemu katono. Katonda waafugira mu baana b'abantu. abaana b'abantu ne bakozesa principles oba mu kkanisa oba mu maka wabeerawo enjawulo nnene nnyo okuva ku bufuzi obulala obutaliimu Katonda. oba enfuga eyo eri mu maka oba enfuga eyo eri mu kkanisa naye ne bebeera mu kkanisa nga ekozesa nkola ey'ensi era eyawukana. tweyanziza Musumba kino tukirowoozeeko omukyala Kaviito gwogenda okiddamu nti Katonda ono gwe twogeddeko afugira mu butuukirivu omutonzi ate yava eri nga gwe akwinamu interest kuba tusuubira okuba nti ali bize nnyo kubanga ebintu afuga entire universe naye n'afissaayo obudde buli kaseera n'alowooza ku Nakimbugwe n'alowooza ku Mukadde Kiwanuka n'alowooza ku Musumba Kakembo n'alowooza ku Kuteesa. bw'okirowoozaako ekyo owulira otya mu bulamu bwo? wemala okusimanya nti anfaako bw'atyo obulamu obwowukako ane bwenfuna emitawaana egyenkana gitya nzijukira nti afuga era afaayo. obulamu ne butowolokoka ekyandimazeewo ennyo n'olaba nga puresha ekendedde kubanga mmanyi nina nfaako. He knows every detail of my life. Mukadde Kiwa owulira otya? Katonda waffe bwe tumwagala era ne tutegeera nti yafuga tuwulira era ntegeera nti tewali kyeneeraliikiriza kubanga obulungi n'ekisa biri mu ye. okwagala kwe kyenneetaaga kyonna ye yakikola yakirina. ekyo nno kimpa amaanyi n'essuubi kindeetera n'okubaako engeri gye neewala ebintu ebimu ebitamusanyusa bwe mala okutegeera nti afaako ali kumpi nange.
nange nyongerako ngamba nti ne Dawudi kyamwewuunyisa. Katonda alina ebintu ebingi ebyenkanidde wano. Okumanya gyensula. Abakulembeze batutwala mu nsi muno bangi kuba tewamu gye tusula. Egasa bo lwa musolo. Tubaagala nnyo, ab'egiri tubaagala nnyo. Awuza tubaagala nnyo tamanyi na gy'osula, tamanyi na bw'olya. Naye Mukama Katonda amanyi n'okumanya nti nagenze wakiwanuka nga ndi bubi ne neewola ssente ne musigira kabuuti yange. Katonda najja n'amugamba musajja muddize kabuuti ye nanga nti kabuuti ye tosula nayo sikulwanga asula empewo nakote tanaba kusasula kabuuti ye gimuddize. Katonda amanyi in such details. Yeewuunyisa Dawudi naga nti bwe ndowooza eggulu lyo omulimu gw'emikono gyo Kakembo yani ggwe okujja okwogera ku kabuuti ye nomanya empewo gyemufuuyira ekiro. Mukama Katonda wanjawulo nnyo, mufuzi w'amaanyi, mulungi wa mukwano. Nti bwe muba mukungula temumalamu bintu byonna, mulekeramu bannamwandu, abanamawanga n'ensolo. Kiwonoka kyavudde agamba nti bwe mmanya nti ono afuga ye mutonzi. Awo siddamu Zabbuli ya 2:3 ndi Mukama yamusumba seetagenga. Bwe mmanya nti ye kabaka n'obufuzi bwe bwa buntu bulamu. Kyekineeraliikiriza. Lwaki tweraliikirira? Lwaki tutya? Nga mmanyi nti yoyo ye byonna mu byonna. Akasimuka baakateekako omutwe aka kwota eno omulungi nti waliyo Katonda wa muggulu. Buli ekirabika ng'ekikweraliikiriza tunula waggulu. Tweyanziza. Twasokedde ku Katonda ono afuga ng'omutonzi. Ne tudda ku Katonda ono afuga nga kabaka. Katugenze ku Katonda ono afuga ng'omulamuzi. Twagala tugende mu Zabbuli 7:5. Zabbuli 7:5 olulirwa 7. Twagambye naye Katonda ye mulamuzi. Atowaaza ono n'oli. Ono atowaaza ono n'oli amugulumiza. Ekibuuzo ekyo tetukyerabira nti Katonda asinziira ku ki? Ansomeko wano Musomba. Agamba nti but it is God who judges. He brings one down, he exalts another. Twagala tulabe Katonda asinziira ku ki? Okugulumiza oli n'amulinyisa waggulu, ate onabadde waggulu n'amussa wansi. Akozesa kriteria ki? Akera Bukezi n'agamba nsomba Kakembo kati waggulu nkujjeeyo. Naye tusooke tusome Zabbuli 9:6 11 paka 13. Naye ng'ekibuuzo ekyo tetukyerabira kikyali. Asinziira ku ki? 9:6. 9:6 11 paka 13. 11 yagambye nti eggulu lisanyuke era n'ensi ejaguze. Ennyanja ewuume n'okujjula kwayo. Ennimiro ejaguze n'ebigirimu byonna. Emiti gyonna egy'omu kibira ne giryoka giyimba olw'essanyu mu maaso ga Mukama kubanga ajja. Giyimba n'essanyu mu maaso ga Mukama kubanga akola ki? Kubanga ajja okusalira ensi emisango. Alisalira ensi emisango egy'ensonga. Aliramula amawanga n'amazima ge. Tuliddemu nti ajja okusala omusango. Bwe bagamba okusala omusango, naye ate batugambye okusala omusango guno mawulire malungi. Nsookerewa okusala omusango guno kubeera kutya amawulire amalungi kubanga mulimu okusitula abalala
ate batugambe mulimu n'okussa abalala wansi. Mukyala Kabiito, ebintu ebyo bibiri bikwatagana bitya? Bwe tuyiga ku Katonda ng'omulamuzi, mulamuzi aleeta amawulire amalungi nti okusala omusango guno kyegava gabeera amawulire amalungi, we kunaatuukawo kugenda kukomya okubonaabona. Obufuzi bw'ensi bujja kuba bukomye bwonna bwe tumanyiiko nga Mukama waffe yakola ki? Ye mukulembeze yekka aliwo. Ate bagambye ye obufuzi bwe bwa mirembe na miki na mirembe, kyekuva kubeera amawulire amalungi. N'ensonga endala naye yennyini kugenda kumwejjeereza kuba alina amuvunaana obutali bwenkanya. Era n'atwala bangi abalowooza nti Katonda si mwenkanya. Kyeganaabeerera amawulire amalungi nti nze yamunywererako nja kumanya nti nalondawo okulonda okutuufu. Sumba Kakembo, kusala omusango n'amawulire amalungi bikwatagana bitya? Okusooka ekitutiisa omusango guno abasinga obungi tugulabira mu nsala y'emisango mu nsi mwe tuli. Nina mukwano gwange mutabani wange Paulo Serwanga yagula ettaka n'azimbako amaka n'azaalirako abaana ne bakula. Olina gye n'amuwaabira yeyamuguza nti ate ekifo kyange kyalinako n'obunannyini eri babula, naye ne bagenda mu kkooti eteri amanyi byaliyo. Omusango ne gusinga Serwanga ali mu kkomera. Bamusaba sente z'ettaka akabanja ka puloti, ate bamala okukasasula ate baagala nako bakatwale, ate bamutadde ali mu kkomera. Ebyo byonna bikole ng'ali luddawa? Emisala y'emisango gye tukoze ki? Netumanyidde. Wali bwasoma ekyandiikibwa nti Katonda asitula abamu nassa abalala. Amaaso n'omutima bidda mangu ku nsala y'emisango gino egyaffe. Katonda si waafaanana. Mu nsala ye alina criteria etulungamya. Peetero ekyokubiri essula 3 ennyiriri olw'omwenda. Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna okubula, naye bonna batuuke kukwenenya. Tayagala muntu yenna okubula, naye batuuke kukola ki? kukwenenya. Yateekawo ki nga bw'atayagala babule? Yatemama, yakola magezi ki? Yakola pulaani ki yebayamba obutabula? Nti kubanga Katonda bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu buli amukkiriza. So criteria is choice. Buli amukkiriza aleme okubula naye aleme n'obulamu obutaggwa, abeere n'obulamu obutaggwa. Naye eri abalibula? Yes. Bw'aba tayagala babule agumiikiriza n'ekkubo yalitema n'agamba nti buli amukkiriza. lwaki ababula babula? Kisalawo Ddembe lyabwe. N'olwekyo omusango wajja okugusala. Tagusala kubanga oli mubi nnyo kuba takwagala, oba kubanga amala gasitula bamu abalala n'abassa wansi, naye lwakubanga yateekawo ekkubo n'oligaana. Kale kyona Katonda wa kisa ekyenkanidde awo. Omusango gwe gwa lubeerera ate gwa bwenkanya. Ekisookera ddala kwe kutegeera nti oyo eyatutonda
yatulinako obwaki obwannannyini oba ofaanana otya oba ofaanana otya kati kyoyisiyo yekuwa oba okusalawo oku kwe kukugulumisisa oba kwe kukuziza wansi fe mu mbeera ezaffe ez'omuntu bwe tulaba abagulumidde mu byensimbi be tulabanga beeba maanyi naye mu maaso ga Katonda oyo akola Katonda kyayagala gwagulumiza. Okumanya Katonda mulamuzi wa njawulo bw'amala okugamba nti buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ate ekyawandiikibwa mukadde kyasomedde mu Peetero ekyokubiri naye bwe nsituka n'enziramu ne nneenenya ne ntambula naye ng'ebintu bitereera. Kanzire ne wa musumba kati olwo omwonoonyi nga Sebadduka atuuka atya okufeesinga omusango atalinaamu kutya yadde. Omwonoonyi nga Dawudi w'omu Bayibuli atuuka atya ku ssaawa ey'okusala omusango naaba nga teyeeraliikiriddemu yadde naye ate nga yali mwonoonyi. Nze Kakembo bw'ombuuza ekingana okweraliikirira nkiddamu Dawudi ekiddamu ekiki kyakulya n'omwema musaasiro nongoose nzaalibwa mu kibiina mukoona mangi gaba n'amusonyiwa naye nze ekiŋŋaana nkisisinkana mu Baruumi essuula mu Befeso essuula 2 lunyala okutaano okutuusa ku 8. Kaba tusomereyo. Agamba nti era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula balamu awamu ne Kristo mwalukuka lwa kisa. Sookolekera awo wali essuubi lyange n'obulamu bwange nazaalibwa mu kibiina mukulu nammange mweyanzali naye yatufuula si ffe twefuula bwe yatugatta mu ye n'atuukiriza bino lineetaaga okusasula twalokoka lwa kiki kati genda maaso n'atuzuukiza wamu naye n'atutuuza wamu mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu. Bani baatuuzaayo baali bafiiridde mu Sebadduka mu mirembe egigenda okujja alyoka alaga obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza so tekwava gye muli kyekirabo kya Katonda. Awo bwewangana okutya omusango lwaki lwakukkiriza nze mulimu gwange gwali gwakukkiriza pulaani gye yateekawo gyagambye nti yatugirira mu Yesu muli mbagala tiyagamba nti twafiira wamu naani ne Kristo naye tuli balamu ku bubwe n'olwekyo bemanya nti omusango gujja tegugenda kunoonyaako bibi ne bitagulaba mu rekodisi za Katonda nga nkyassa omukka zijja kubeeramu ebiyitira naye olw'okuba nga neekutte ku Yesu ono gwe nakkiriza eyasasula byonna n'olwokuka lwakisa lwakusaasira kwe so si lwa bulungi bwange. Awo bwe ŋŋumira bonza omusango guno ogugenda kujja kunsumulula namba 1 namba 2 kabana asinga obukulu yayimirira mu maaso ga malayika sitaani n'avunaana n'abuuza omutwala wa sitaani y'omu yayimirira Katonda nga z'okuzuukiza Musa n'abuuza omutwala wa yeyonoona yatta mu Misiri okujemera sitaani y'omu yavunaana Dawudi yayenda natta omutwala wa fenna buli omu ku ffe amulinako ensonga ate ensonga za mazima. Yesu mu kkooti tasobola kuzigaana naye Katonda atudde mu ntebe y'omusango tasobola kuzigaana. Nange kennyini ge bavunaana nange sobola kuzigaana naye ekintu ekyo kisalawo eggoye
nti nakkiriza Yesu esasula ebbanja lyange nafa ku musalaba ku lwange nadira obulamu obubwe n'obutuukibwa obubwe n'abussa mu kifo ky'obulamu bwange bwe mba namukkiriza neneekwata ku oyo mu musango mpita buyisi. Amina. Tebaliko musango abali mu Kristo Yesu. Mukama n'agamba Setaani nti Mukama akunenye gwe Setaani. Weewaawo Mukama yeerobozezza Yerusaalemi akunenye. Si esikiriza kyakwakolibwa okuva mu muliro. Kwegamba nze kimu kyokka kye neebaza Katonda nti ye mulamuzi witness ate ye mujulirwa mu musango ogwange gwe nakola nze nga Dawudi. Ye mulamuzi wange, ye looya wange, ate ye mujulizi ajulira bye nakola ki, ate ye muganda wange. Nga tumaliriza tulabye Katonda ono omutonzi afuga era ono afuga nga kabaka era ye mulamuzi. Good news. Ezo zonna good news. Afuga nga mutonzi nga kabaka ng'omulamuzi. Kati olwo nfuniramu wa bw'abanga ebyo ebisatu byonna yabirina kuba tulabye mawulire malungi naye nze nfuniramu wa gye twatandikidde kyekibuuzo kyekimu kye twabuuzizza nti Katonda afuniramu wa ate nange nfuniramu wa. Tugalewo n'ekyo kyala Kabiita. Bwe tunaasomako mu Zabbuli eya 34 mukaaga paka ku 10 mukadde agenda tusomerawo tulaba nti atuwa ebyetaago byaffe byonna, mmere, bukuumi, amanya obuvo n'obuddo. Yagambye nti omunaku ono yakoowoola Mukama n'amuwulira. Amiina. N'amulokola mu nnaku ze zonna. Malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya n'abalokola. Mulege mutegeere Mukama nga mulungi. Aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Mutyenga Mukama mu abatukuvu be kubanga naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Mukama Katonda tukwebaza olw'ekisa kyo n'okusaasira kwo gye tuli. Tuyize nti ofuga nga kabaka ng'omulamuzi ate ng'omutonzi waffe. Bye tuyizaayo Mukama kabikyusa obulamu bwaffe tubitegerere ddala era tweyongere okweteekateeka olw'obwakabaka obw'omu ggulu ate tuteeketeeke ne bannaffe. Yongera okutuyigiriza nga bulijjo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.